Minisita omubeezi avunaanyizibwa kulondoola eby'ensimbi Beatrice Akello atandise okutalaga disitulikiti ez'enjawulo mu bbendobendo ly'e Masaka okulondoola enkola y'emirimu mu bitundu bino ng'atandikidde mu disitulikiti ey'e Lyantonde. Akello atuukidde ku kitebe kya disitulikiti y'e Lyantonde gy'asinkanidde abakozi ba gavumenti ssaako n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Minisita Akello asookedde ku ssomero lya St. Mary's Kiteesa Primary School gy'asanze abasomesa nga basula mu bibiina kyokka ng'era mwe balundira ente ssaako n'enkoko. I was really so much disappointed by what I got in this school. We have found that the head teacher is not completely in charge of the schools. The inspector of schools no longer inspect the schools because the classrooms, which has been constructed by government, has been turned into the cattle kraal. It has been turned into a store for storing poults, for rearing chicken, very smelly. Minisita Akello agamba nti kino kiraga obugayavu bw'abatwala essomero lino era n'alagira akulira essomero lino Makyati okukwatibwa mbagirawo. Therefore, I have ordered for the arrest of the head teacher of this school and the person who is rearing the chicken in the classroom, who are keeping animals in the classroom, logs in the classroom. There's total misuse of the classrooms, and the classrooms are so filthy, and yet there are P7 learners. And now you find this area which has been partitioned as teachers' accommodation. The place is so dirty. What are our children learning from this altogether? What kind of learning are they picking? Ssentebe wa disitulikiti y'e Lyantonde Fred Muhanji mu kusooka yategeezezza minisita nga bwe batalina nnyumba z'abasomesa nga bangi bwe bamala okusomesa obuliri babwala mu bibiina nga kino kiva ku nsimbi za gavumenti zeebawa entono ezitabasobozesa kuzimba bizimbe birala. Era ne mbuula nti mu budde nti olaba ekizibu kye tuyina essomero nga Kiteesa olaba weriri terina staff quarters abasomesa basola mu classroom. Ekyo nakyo kizibu kiri awo n'akyerabira n'amaaso ge ate esente ze tufuna ntono nnyo kubanga buli mwaka tubadde tufuna miliyoni 10 bw'oziteeka mu procurement tezirina kye zikola n'osanga nga n'amasomero agamu tegayina biigo naye classroom teziri nga bwe tutuuse Kiteesa. So ekyo kyanaku nnyo. Muhanji era ategeezezza ng'eddwaliro ekkulu ery'e Lyantonde bwe litalina ggwanika ng'eririwo lisobola kutereka emirambo 3 gyokka so nga obubenje bungi obufiiramu abantu ku luguudo olwa Masaka Mbalala. Turukwayiwe abantu bafiira ku nguudo ku luguudo ne babaleeta ne bateeka mu mokyale y'e Lyantonde. Kamokyale k'e Lyantonde ka 1960. So kuyinza okulowooza nti omuntu we 1960 yazimba ka health center 3 naye kati ddwaliro ddamba n'osanga ng'abantu bavundidde omu tufuna emirambo ne gimala mu weeks 2 weeks 3. Twetaaga mokyale eri so modern esobola okukuma abantu nga bafudde mu mbeera ennungi nga tubaswaza. Ekyo nakyo kizibu. Bano era bakizudde nti abantu beeno bandifuna ebbula ly'amazzi ery'amaanyi oluvannyuma lw'okusanga ddaamu eyasimibwa nga yakalira dda. Kati essaawa eno tugajja mu kilomita nga 15 gye gava era ekidomola bakituguza 2,200. Bale tufuna amazzi wano ewaffe ku Kenyerere naye ekireeta obuzibu mikutu kubanga emikutu egyo yabadde gyeta amazzi egyo giyita mu misiri emisiri egyo abananyini misiri ne baziba emikutu egyo naye amazzi g'olutalo bale tugafuna bulungi wano.